Bane Omusomesa eyakwata akatambi k'abaana ne katambula on social media ne tusaba bekivunaanyizibwako babeeko kye bakola era ne babaako kye bakoze. Poliisi yavuddeyo n'enoonya omusomesa oyo. Ekigendererwa mu kyo ffenna kuyigamu. Tetwandiyagadde mukyalo ono asibwe nti atwalibwe mu kkomera, naye kyandibadde kya buvunaanyizibwa abasomesa ne bali bajjukiza ethics zaabwe ng'abasomesa oba oliawo osanga baba bazeerabidde bajjukizibwe bategeezebwe. Abazadde baavaayo ne beemulugunya bwennyini ne baloopa musomesa eyakwata akatambi so tebaloopa ssomero nate bwe bagenze ku ssomero okulaba nti bakeberako ku ssomero wa baliwo biki bwe bategeddeko bo ne bafuutuka emisinde ne badduka. Naye nga tekisinga okuba ekikulu kwejjukanya kulaba nti butya bwe tusobola obbeerawo mu nsi nga tutyobodde eddembe ly'abaana kyekisinga okuba ekikulu. N'ekirala tuyinza okunenya abazadde nti abaana babirabira ku bazadde ngoba oliawo babirabira mu staff room z'abasomesa. Okitegeera ng'omwana we bamutuuza obulungi nga mwana wa bulenzi ng'oyo gwe bakwata omwana ow'emyaka 7 myaka 8 oba 6 simanyi bulungi, naye nga yinza okugamba nti nasanga musomesa gundi mu staff room. So tetwagala kukijjako nti kiri ku bazadde bokka nedda, oba oliawo n'abakozi be tukozesa awaka. Okitegeera ffe tukulidde bingi nnyo bye twalabanga abasomesa bye baakolanga mu staff room. Osanga omusomesa gundi ne musomesa gundi beegoba mu ssomero n'ogawo bwange bano babadde ki kati abaana baba babiraba. Okitegeera so omuzadde bw'akwata omwana we n'amukuwa ku ssomero buba buvunaanyizibwa bwo, naye tukozese bulungi omutimbagano kye kisinga okuba ekikulu. Ebiseera ebisinga twerabira indabye videos nyingi nammwe abazadde obeera awako omwana nabba oba nabba ebinyeebwa oba nabba sukaali n'ojjayo video n'otandika okumukwata n'omukuba kibuuko ng'omutadde mu kamera ate n'obipostinga. Obulamu bw'omwana ono bulowoozeeko. Emize gy'abaana gye bakola nga bakula trust me kigenda ba affectinga mu maaso eno gye bagenda okuba nga batuuka. Emitimbagano tegyerabira. Gwe video ne bw'ogisiimulayo leero olunaku oluddako ebaye yagidownloadinze ate era wayitawo ebbanga. Facebook mujjukire ku Facebook erinako etulaga nti after 2 years nekulaga biki bye wapostinga emabegako oba biki ebyaliwo ng'ekujjukiza. So emitimbagano gitereka. Okitegeera so omwana saagala obulamu bwe bubere affected olw'okubanga gwe ensobi yo olowooza lwakuba mwana muto naye eriyo banne abagenda olaba akatambyako oba abazadde abagenda olaba akatambyako bamuboole mu society. Ndowoozaamu kati bano abaana kubamu akafaananyi we babeera mu neighborhood abazadde bonna balina okuba nga baganye abaana baabwe okuzannya nabo ku ssomero yennyini abazadde baba bategedde nti omwana gy'abadde asomera balina okuba nga bagamba abaana baabwe temuzannya ne gundi. Kati omwana agenda kutambulira mu mbeera ey'okuboolebwa era bwe kiba kisobose si mu bubi abazadde b'abaana bano basobola okubanoonyezayoko ku masomero amala naye gwa gye banaabatwala gye bataabategedde nga n'amannya gennyini gabadde mwalo yaddangamba oba bakyusa amannya. Kiyinza obutasoboka kuba leero omuzadde yagenda otuuma omwana amannya ge yamutuma ge yali ayagala naye olw'obulungi bw'omwana kyakuddamu kulowoozaako nnyo mu mbeera environment mwagenda okulira neighborhood essomero gyonna gy'azannyira kigenda ku affectinga obulamu bwe. Kale twongere okwegendereza. Olaba naffe etwajjira ku TV abazadde babagamba nga abaana baseeguse aboononefu abaana bino otandika okuboolebwa naye kaakati naye ensi ekyuka ensi ekyuka ebintu ebimu binsesa naye tulekeraawo okupaintinga abantu picture embi. Njagala kuddayo ku ky'abaana bano okusaba abazadde bano munoonye engeri yonna yonna gye mukonsolinga abaana abantu abali mu environment abaana mubabuulirire temubaboola mukkirize nti basobola okukyuka byonna bibeera mu bulamu naye basobola okukyuka. Kale tukyali mu program kiri kitya bingi ebyolunaku olwaleero byenkutegekedde nekkiriza era kansooke nkangemuko katono bwe nti mbe nga nkomawo tobaako.